Ko nti kakati katuyitire mu taata we. Ku gonjebwa lya Muzeeyi Ssempijja n'empisa zaaliko n'obuntu bulamu bwaliko, oyinza okuva gy'ovudde n'ogamba nti ayagala goba bantu ku ttaka. Nga neeruka yabali kuliyo. Omusajja yali gavana wa Greater Masaka yonna nga ye LC5 waayo. Singa yayagala kugoba bantu ku ttaka ogw'omuze singa aludde nako. Naye yali agobye ani? Muzeeyi Ssempijja vikitiimu wa Nameere. Banoonyezza kye bakkaatiriza ku Nameere ne kikola ki? Singa baayagadde kkubira babbi battaka masimu baabadde basookera ku babba eryawano. Kubanga bambaziira bonna baani abakolera abanene baakuno babanoonya. Ebyapa biri muno mu Masaka City, byapa bya gavumenti. Masaka City we yali egenda okuteeka headquarter kutuddeko tapali ku ttaka eryo lyennyini kumpi n'Emulago. Mwe mubadde bakansala ba ali. Era abo bakansala bakimanyi minati ya kansu ewantu we yali eyisizza bateekewo ofiisi za kansu. Ettaka lya gavumenti okwali kulina okuba ofiisi za kansu kutuddeko kyapa kya muntu nga minisita. Lwaki si gwe baatadde mu lawuti? Ne bambuuza nti ssebo gundi ate kino ekyapa kyo nga kitudde ku ttaka lya kansu. Lwaki ononooza Muzeeyi Ssempijja? Ettaka abantu beerakayi yali bawadda ng'akyalina minisita wa agriculture. Ne bagenda wali ku ssomero e Masaka, essomero lirinaanye ettaka lya Muzeeyi. Waliwo essomero lya gavumenti nga za yiika 10. Ery'essomero lya gavumenti nga ziri ku yiika 10. Ekyapa ky'omusajja kya yiika 10. Essomero yalisalira n'aliwa n'ekisaawe n'abagulira ne ggoolo. Ye yennyini yali bakiyita kisaawe kya Ssempijja. Oli n'agenda olw'okuba ayagala agatta ekiboozi ku Nameere. Titaata we ayagala ttunda ssomero. Bw'obabuuza ani yakiroopye obuwandiike buli luddawa tebukola ki? Tibuliiwo. Naye sitaani ajja kuswala ebbanga lyonna mpaka. Interview eno ya dakiika 4 Justin Nameere avuddeyo n'abanga ategeeza nti bano abalonyesa taata we tebagenda kumalako. Wano nno jjukira nti abadde n'olutalo ne minisita Haruna Kasolo bino nno bijjidde. Honorable Balaam yagenda mu kitundu ky'e Masaka n'afuna complaint eri abatuuze nga bagamba nti omukulu oba taata wa Justin Nameere agoba abantu ku ttaka. Balaam n'amukubira n'amugamba kojja ate gwagoba abantu ku ttaka. Omukulu ne yeegaana. Remember okuva we bayina olutalo ku nsonga ya ssente z'emmwanyi eri omukyala Cissy wamu ne Nameere nga Cissy agamba nti Nameere ono yatwala emmwanyi n'atafuna omukyala ono n'atafuna ssente. Nameere n'agamba bintu bya State House ssente bazifuna. Tebaddangamu ate kubeera nti ate bakola wamu ne Balaam buli omu asika buli omu akola wuwe. Awo nno ensonga we zaatabukira. We twogerera Honorable Nameere yavuddeyo n'abanga ayogera ebigambo n'agamba kira muntu kira naye tagenda kukkiriza muntu amanyira taata we. Taata we abadde gavana eyo mu Masaka okumala ebbanga. Naye ate mmwe ne mutandise okubeera nti ate mumulukira olukwe olw'okumuwaayiriza mbu agoba abantu ku ttaka. N'agamba temujja kumalako era n'abasekerera. N'agamba nti ye agenda kulwana nammwe paka ku ssaawa esemba. Yogedde ebigambo bingi nnyo era interview eno ogenda muwulira gw'osalewo ani mutuufu ani mukyamu. Bamafiya batandise okubeera nti bakuba Nameere anaamalako oba taamaleeko. Ogw'emmwanyi yaguyiseeko naye abadde yaakaguyitako $2 million. State House Controller Barrecha amaze okubeera nti ayisasula. Ate ne wavaayo ttiimu endala ng'egamba nti yawa Nameere emmwanyi za $2 million. Kwegaba mukuba left right. Yagamba Kasolo ya mulwana ate ne Balaam yeegasse kuba mulwana. Simanyi waje bigenda okubeera nga bikoma. Interview eri wano program olutambula Muzere Megaton gemanya ankujukiza banaffe abalugave Abokof and Free Slap ekifuba kikutawaanya okuba emyasi ina senyiga hakulukuta kwesa lugave Abokof and Free Slap eddagala lino beranga ali kuwonyeza ddala. Eddagala lino lakisiba ekitongole kya National Drug Authority mu ggwanga Uganda ate ne lugave Herbal Slap ofuna ekikeeto ova mu lusayisayi ne gasi mu lubuto omuliro mu lubuto kwesa lugave Herbal Slap eddagala lino beranga lukonya ulcer. Sangwa pharmacies zonna wano mu ggwanga Uganda wamu ne drug shops. Genda obeere ng'olyefunira eddagala lino likolerawo. Tunoonyeeko akunamba isimu era ogwali agala okubeera nti olisubula mu bungi ojja kubeera nga olifuna. Kankwe ebigambo bya Justin Nameere abadde mukambwe era mwenna abagamba nti mujja musobola ajja bakuba pakusawe esemba. Remember tiimu yamanyi gezaako okubeera nti ate mwogerera ebigambo nalabyawo
Atamale Junior nga mulumiriza okubeera mu lukwe lw'okutwala TikTok channel ye. Full figure ali musanyufu ng'agamba nti Namere mubbi n'abalala bangi. Simanyi oba agenda beera nga amalako. Naye mu interview eno bonna abaanukudde. Mukutu gwa Megaton Media, Mozen Megaton Gemanya, wulira Honorable Namere bw'atabuka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Sebo omwogezi w'Obusiraamu Sekase Simba, Sebo chairman w'e Matanga, kansala waffe Mama Morris, tukabakubira engalo ez'amaanyi. Kansala Katuwadde naye mulabyeko, bananga bakulembeze ab'enjawulo mwena situkeeko babakubira engalo ez'amaanyi. Business community eri wano, ndabye muganda wange Roni, ndabye taata Magezi Dubai wadde afunyemu obuzibu, banange n'ab'ekibiina mwenna mwekubireko mu ngalo ez'amaanyi. Mwebale nnyo okutusanyukira n'essanyu eringi, mwebale nnyo okutulindako, tubadde n'emikolo mingi naye munnange mwebale nnyo okutulindako. Tusiimidde ddala. All protocol observed. Amanya gange nze Justin Namere Nsubuga, Mamito wa Papito, Commander 001 NRM Stoke mpya. Kadde mwako Commander. Hello. Omuwagizi bamuwulidde ayogera nti ali ku stoke mpya. Ze Commander 001 NRM stoke mpya. Stoke etalowooleza mu kubba, stoke etatiririra mazima, stoke etatya bamafiya, stoke eyajja okukola kama mbaya niki. Basebo ne bannyabo olw'ekisa kya Mukama Katonda mwanneesiga ne nfuuka Woman MP Masaka City. MOP mu Masaka City asoose okuwangulira ku kaadi eya kibiina kya NRM. Mu bbanga lyonna Masaka City lye yali ebaddewo ne Masaka Municipality, MOP asoose okuwangulira ku kaadi ya NRM ye Justin Namere Nsubuga. Kyokka Mukama n'atwongera ekisa, President Museveni n'ampa obwa Minister of State for Local Government. Minisita w'omuntu wa bulijjo, minisita ali mu ministry etunuulira enteekateeka za gavumenti n'empeereza y'abantu mu bitundu eby'enjawulo. Bannange mwebale okunsabira. Neyanzege mwebale akalulu ke mwampa, mwebale obuwagizi, mwebale essaala, mwebale nnyo. Nsiimidde ddala mikwano. Abakyala bange abanwanirira, ne tubanja akalulu, ne tulwanira DRA fomu zaffe nga baagala okuzibbira ku geeti. Bannaye mwekubireko mu ngalo ez'amaanyi. Nebale butabayiwa, bannaye mwebale kusiima. Ku bakyala kwe siva, ku bakyala kwe sikola ki? Naye nga n'abaami nabasuubiza nti bonna tujja kubayamba n'abavubuka tuzimbe Masaka City ey'enjawulo. Yuko ono njagala mumukubira engalo ez'amaanyi. Yuko y'omu ku bantu abatandika nange ne Muzeyimiyingo oyo ne Uzairu from the start. Bamafiya bakola buli kisoboka okugula jjuukaleko okumpagira baalemwa kuba mumanyi musajja munoonyi wa kalulu. Bamusuubiza emmotoka, bamusuubiza esinegulu, ne bava mu kumusuubiza ne batandika kumutiisatiisa. Yuko yagaana okuva ku Namere. Akamyufu baali bakabbye. Oyo yeeyita chairman w'NRM gwe mwalabye nga nkonjera ebigambo ebitali bituufu. Mu kamyufu kataagwa eddalu. Yavuga ng'agenda polling station ku polling station nga yonna mukubye. Nga yonna mubaludde. Ayina we yatuukanga n'abuuza,
mundage ebifaananyi bya layini ezibadde zisimbi abantu ne bamugamba gwalondesa mwenaali kkiriza omwana yakoze eki yakuwangudde tuzze tuwangula abalabe era tujja bawangula tosobola kubanga oli mukozi abantu ne batakuzimbako kayumba atudde makaaga atudde mu ofiisi ye nga yeetukira ku ssaawa 4 n'afuluma ku 11 teryamuliko wabula omukozi alina okwaŋŋanga abayaaye alina okwaŋŋanga ebizibu alina okubeera mu bulumi bw'abantu oyo mu buli ngeri balina okumulwana njagala mukubire pulezidenti Museveni engalo ez'amaanyi mbabuulire muzikube nnyo muzikubise kajanja ngenda nti babuulira kati mwongereko engalo ez'amaanyi eza papito sooka okwebaza pulezidenti kyatumanyi nga bannamasaka era ebintu bingi bye mmusabye nakkiriza n'atuwa enkumbi n'atuwa emmwanyi ali mu ategeka batuletera ebigimusa yakyalako wano n'awuliriza ebizibu byaffe agenda kuddamu okukyala kubanga namuyisa gyabeera omugenyi omukulu mu mukolo gw'okwebaza yakkiriza deeti bw'anaagituwanja gibabuulira ali naffe era abamu ku babbi ababadde bateereddwa n'enteekawo ekifuba nti temujja kubata naye ne babata abamu ku babbi abo ye yalagidde ne baddamu ne babakwata agoberera Masaka agirinamu interest buli kamu ku kamu akakola ki akagoberera njagala nnyo okumwebaza kubanga yanteekateeka nambuulira nti omulimu gwe nkusindiseemu ngukusindiseemu kuba olina amazima naŋŋamba ate totya wabaawo agalina naye ng'atya okukola ki okugoogera ng'agayina bambi naye ng'ate atya naŋŋamba gwe wagatta bibiri olina amazima ate togatiiririra naŋŋamba wazira tegeka manya nti bamafiya n'ababbi n'obubondo bwabwe bajja kwagala okukkakkanya bajja kwekobaana bajja kwagala okukulwana bajja kukozesa abantu abamu mu constituency yo mu ofiisi yo mu bulamu bwo naye byonna ojja kubiwangulira ku mazima gwe bye byali bigambo bya Ssaabalwanyi n'olwekyo ndi muteeketeeke am ready for battle tujja kuzimba eggwanga ery'enjawulo kama mbaya niki mu bufu bwe bw'omu ekisooka tukubire papito bambi azze ku mukolo n'abeera naye nange papito weebale nnyo weebalire ddala okujja ku mukolo gwa Jjuuko papito weebale kujjukira Jjuuko papito musajja musirise teyeemanyiiza yeekekkereza naye yaŋŋamba nti ŋŋenda ku mukolo gwa Jjuuko. Thank you so much Tata Mata. Abalonzi eryo be bali mutumye mu Tata Mata. Bano abaana bayina eddalu. Papito nkwebaza nnyo okujjukira n'okumanya. Mubaamu omwami nga bw'omala otuuka gy'olaga kati oluusi ate aba yeerabira. Bali gye wava nagaye kati buli kaseera nga weewuuba e Masaka abo baveeko. Naye papito oluusi ne bw'aba takyagadde nnyo nga gabanaye ng'otambudde nnyo n'omugamba nti nedda kati ate kino kiri ku Jjuuko kati ate kyamani muyinga neetaaga kati ate bawini bakuŋŋaanyiza abakyala akugakale genda kubanga abo bantu bambi mwebaza nnyo mukubira engalo ez'amaanyi yategeerera ddala omukululo n'ensibuko buli kimu ate amanye abantu baffe papita abantu bamukubira amasimu nga bwe mbagambye muntu yeekekkereza tabeera ku mikutu tomala gamweyiwamu naye ayina abantu nga ne mu ssimu y'abalina ng'abamanyi nti abo bo balwanyi baffe Bajjuuko bamuzeeyi muyingo nga ne bwalaba missed call ya Jjuuko ku ssimu yo agamba Jjuuko no yabadde akwagala chairman no yabadde akwagala sebo nkwebaza weebale nnyo weebalire ddala naye era mwebaza mu ngeri ey'enjawulo kubanga ku bibaddewo byonna omusajja omulala ayinza oterebuka naga nti oba bano abantu bakunyigiriza nnyo oba beesonyiwe by'abantu biveeko tobalwanirira bireka ababbi babbenga bwe baagala tobayamba baveeko owefunire musaala gwo olye ssente zo olabike bulungi otravolinga okole byonna by'oyagala naye abeera mu kuŋŋomya ate era naye yali yandabula
yali yandabula ezo zonna gundi ze tugenze nga tutambula field ze tugenze nga tutambula naddala ze ngenda konzekka kubanze ze muntu nti mbeereka n'entandika okugoberera gye twavudde. Oyo omusawo abadde takola mwataddewo omupya, oli omusawo abadde akola yekka mwataddewo omulala, yaŋŋambirawo nti okulemerako kwoliko waliwo be kunyigiriza. Waliwo abaalya ku mpewo eyo nti bw'agamba nti alina abasawo 20 ate nga baliyo 5. Empewo eri yagikola ki? Agiryamu. Kati olwo omulemesa bw'ogendayo waliwo baba baagala okubba n'obalemesa. Abantu babasimisanga ebinnya wano e Masaka ng'abantu bagala naye emmwanyi za gavumenti zaatutabula. Buli azitusuubiza tezikola ki? Tezijja. Ngenda n'omuyaaye wa pulezidenti olw'ekisa kyange asaba pulezidenti nti yaalina emmwanyi asapulayinge. Tutuuka eno ataŋŋamba mbukasapulayinga empewo yaalina bwajja obbigatta era bajja tusasula. Olwo eri ebinnya nabyo mwali mujja kubisima bisigale nga biki kale. Era nasekeredde omukazi omubuyabuya gwe bapangisa nti lumba Nameere. Takimanyi nti singa Bulegeya baali bamusasula dde ezo ssente oyo Nanyange teyaali zifunye kuba nabo yaali babuzeeko. Saagaananga nti babasasule wabula ate nze nabuulira n'abakulu nti oyo emmwanyi sizize zaabali abantu ze yazijjako bantu 14 wabula nga kyempakanya nti tebawa Bulegeya ssente. Era ku nkomerero namuwangudde kuba baazirese buli omu ne bamusasula muntu ku ki muntu. Nze nkimanyi nti abakubanga singa ye yagenda n'azisayiningira singa yazibabbako ne state neŋŋamba State House nti oli yajja n'azikola ki ate bonna ne bakkakkana ng'era bakyukidde ensi. So kaateekewo effujjo kaateekewo ebigambo ebitali bituufu naye nga nze mmanyi era ng'oggyeko Nanyange gwe yakozesezza okwogera Kalebule bali abalala banneebazizza ne bagamba onalebo weebale byonna bigumira naye abantu bafune ekituufu. Abalimi emmwanyi baazifuna ate naffe be baaziggyako Mankwetu mu Mankyolo naffe n'otuyamba ne tufuna ki ssente zaffe. Ensonga yo pulezidenti agimanyi. Nze ensonga yonna bwebanga mukama wange olwedde agimanyi mba mugumu mba ku mazima from day one. Ate era bwe yazisaba ku olwo omanyi nti omuntu osobola omutwala ewa pulezidenti n'akuswaza kuba ku olwo lwe yazisaba mba butalemerako kuba nalemerako ne maaso ga pulezidenti nti naye Bulegeya nkumanyi tolina mmwanyi. Eyo statement singa saagyogera osanga baalirowozeza nti buno bwonna obuzannyo nange mbukola ki naye kyennyamba nti ne maaso g'omukulu navaayo mugane nti naye nze mmanyi tolina ki. Era gye yatandikira okunnwana nannwana mu kalulu naye nali namuwangula dda mu kamyufu era ne mukawamu ne muwangula era ebbanga lyonna ndya muwangula kubanga Mukama Katonda abeera n'abo aboogera amazima abeera n'abo abali ku kituufu. Njagala bannamasaka okubategeeza ti nga bwe nababuulira mu kalulu era bwe biri. Masaka yali yeetaaga muntu owakyayo ojja gumiikirizaako oleme ku distractinga bantu gumiikirizaako. Masaka yali yeetaaga muntu nga amaliri ate nga ategedde nti wano bamafiya baakola dda akabondo ng'okukeŋŋanga ekisooka olina okwawukanako nabo olina gwe okuba ku mazima. Ekyokubiri olina okumalirira. Olina okukola ki? Beegasse bakutte baagadde okuleetawo emboozi banoonyezza buli Nameere kye yali abbyeko kyababuza. Nameere talina ttaka lya muntu lye yali abbi. Nameere talina nti oba simanya yakola ttenda za kasasiro simanya yeyeegabira biki mu gavumenti. Talina nti oba alina abantu ab'empewo be yateekayo bawe emirimu mu gavumenti. Buli kimu baakinoonyeza ne kikola kibula. Abakozi bonna ne bababuuza tewali kyonna kyeyekobaana nammwe nti tekiriiwo. Kobbo katupangewo omukazi. Nabyo ne bibalemerera abantu ne baga nti naye oyo abadde tabanja Nameere abadde abanja Bulegeya. Kobbo nti kakati katuyitire mu taata we. Ku ggonjebwa lya Muzeeyi Ssempijja n'empisa zaaliko n'obuntu bulamu bwaliko oyinza okuva gy'ovudde n'ogamba nti ayagala goba bantu ku ttaka nga neeruka yabali kuliyo. Omusajja yali gavana wa Greater Masaka yonna nga ye LC5 waayo. Singa yayagala kugoba bantu ku ttaka ogw'omuze singa aludde nako naye yali agobye ani? Muzeeyi Ssempijja vikitiimu wa Nameere banoonyezza kye bakkaatiriza ku Nameere ne kikola ki?
singa bayagadde kkubira babbi battaka masimu babadde basookera kubabba eryawano kubanga bambaziira bonna baani abakolera abanene bakuno babanoonya ebyapa biri muno mu Masaka City byapa bya gavumenti. Masaka City we yali egenda okuteeka headquarter kutuddeko tapali ku ttaka eryo lyennyini kumpi n'Emulago mwe mubadde bakansala ba ali era abo bakansala bakimanyi minati ya kansu ewantu we yali eyisizza bateekewo ofiisi za kansu. Ettaka lya gavumenti okwali kulina okuba ofiisi za kansu kutuddeko kyapa kya muntu nga minisita. Lwaki si gwe batadde mu lawuti? Ne bambuuza nti ssebo gundi ate kino ekyapa kyo nga kitudde ku ttaka lya kansu. Lwaki ononooza Muzeeyi Ssempijja? Ettaka abantu beerakayi yali bawadda ng'akyalina minisita wa agriculture. Ne bagenda wali ku ssomero e Masaka, essomero lirinaanye ettaka lya Muzeeyi. Waliwo essomero lya gavumenti nga za yiika 10. Ery'essomero lya gavumenti nga ziri ku yiika 10. Ekyapa ky'omusajja kya yiika 10. Essomero yalisalira n'aliwa n'ekisaawe n'abagulira n'eggoolo. Ye yennyini yali bakiyita kisaawe kya Ssempijja. Oli n'agenda olw'okuba ayagala agatta ekiboozi ku Nameere. Titaata we ayagala ttunda ssomero. Bw'obabuuza ani yakiroopya obuwandiike buli luddawa tebukola ki? Tebuliiwo. Naye sitaani ajja kuswala ebbanga lyonna mpaka. Temulina omumanya nti nze ndi mumalirivu, nze najja kukola. Oyo yampa obwa minisita teyampa kusanyusa bantu, yampa kulwanyisa baki? Babbi. Era naye yakibeegambira. Nze tebampa kuba fulawa gaalo nti ndi ku mikolo nze nsanyusa abagenyi. Nze bantuma kulwanyisa babbi, kulaba nti obuweereza butuuka ku baki? Ku bantu. Lwaki nsabye ripooti y'ekibiina kino? Tulina amaziga abantu ne bakugamba nti ebibiina wano mu Greater Masaka bigenze mu Microfinance Support Center okusaba ssente nga bonna tebabawa. Twafunyeyo ekibiina eki kyebawa ssente kyeraakaayi ate nakyo baali bakyaprovingira kawumbi baafunako obukadde 3. Ne weebuuza nti ku bino byonna ebibiina tekuli kikwalifayinga. Kati ababeera mu bubbi ng'obwo beebasula batudde, beebasula bakoze eki? Pulezidenti yatugamba nti kino kisanja, hakuna kulaala, tekyali tulo, tekyali kubongoota, ate tekyali nguzi. Ate ne Ssaabasajja Kabaka n'atugamba nti temukola ki? Temubongoota. Temukola ki? N'olwekyo nze nja baweereza mu bwesimbu. Bakama bange ba mirundi egi. President Museveni n'omuntu wa bulijjo. Nze tebannondera mu wooteri. Oli yeekuba kopagaalo n'ayimirira ku wooteri ne yeerabira mu kifaananyi kya Nameere. Omanyi nawadde abantu ekinyegenyege. Obulwo baali babutya n'obutya. Kati buli antunuulira gamba nange nsobola okuba wumaniemu. Mwebale kuba nti mwafunye amaanyi gamugajja ku nze. Ekyo kirungi nnyo. Naye njagala mbategeeze nti wendi nja kukulembera abantu ate tuguluminga emiti emito ng'akaana kano jangu wano. Okalaba kabadde kwogera kali confident. Kagambye Honorable Nameere mbadde nkulaba bulabisi kulanka nsabye n'ekifaananyi era mukikube. Ate mulinda kase nakagamba naye empaayo ekifaananyi o inspiringa. Thank you so much. Bakumpereyo ne pocket money wa mitwalo 5. Kula wali bamaleezi. Ffe tuliwo ku inspiringa bantu. Naye bw'otunula n'onneegomba n'ofuna ekinyegenyege ate tunkyawa. Nkoppa omanye Nameere yakikola atya. Nkoppa omanye Nameere ki ekimufuula ow'enjawulo. Abantu bajja kwabikira bwerere era musabire nnyo abantu. N'olaba omuntu ng'emirembe gimuweddeko, n'olaba omuntu yeeyita mugagga takyanyirira ne ssente ze tazifaanana kubanga Nameere amumazeeko amagezi. Nameere yene olina bannange Nameere olina aleeta ebiboozi by'emirembe gya Poosiyo Piraato. Abantu bagenda kugwa eddalu. Ekyo mbabuulira. Woodi ye Mulage y'abalalu baali baagijjawo ng'abantu baffe bonna naye kati mugizzeewo mbabuulira. Kyemunno mutawooza ebintu byakusaaga. Oli n'omulaba ng'akola ki? Ng'afa. Ze bangamba nti Nameere baakuwa obwa minisita eri omusawo eyanyumiza.
sawo wemulago walina nganti namere bakobwa minisita nga 26 eriyo omuntu eyagwa eddalu nga 29 Masaka muno ne bamusiba emiguwa mu nnaku ezi ne bamusiba emiguwa kakati babuulirira mu buulirire buli kaseera babeera mu kumubudaabuda bambi guma bambi kiseera kya Nameere bambi tofa ali ali mu bbambiro bambi balina kumutambuliza kuki bakomanda 00 ki NRM sitoko ki Mamito wani Nameere juu musukulu wani Nameere juu yuko njagala okwebaza yuko teweefuula ekibiina kino njagala mbakubira engalo ez'amaanyi beeyagaliza muzikube nnyo nno tetugenda kuggwamu maanyi gaweereza abantu mu kibuga kyaffe naye ng'osiima nnyo omuntu ayagaliza ng'ali mu Masaka muno abantu baffe bangi bagenda balamba bannaabwe nti oyo nno wattima nina omwana gwe nalabya apostinga kugundi ku mukutu ogumu nti yalina WhatsApp group y'abakwano be naye nga yadimini bwe yagula emmotoka bonna ne bagifuluma naga abantu atemba kuzi nolwekyo abantu balina ettima naye bw'olaba nga balina ekibiina kyabwe mulimu ayina woteeri abalala balunda abalala basuubuzi abalala onolaba nga beeyagaliza mubakubira engalo ez'amaanyi ebintu ebiti abantu balina obimanya ekifaananyi kye batusiga nti ab'e Masaka battima bamanye nti n'abeeyagaliza era abaagaliza abalala mwebali n'olwekyo njagala okubasuubiza mikwano nkimanyi nti muli basajja na bakyala bana bizinesi ndi mukyala amanyi okuloobinga tuula ku kompyuta ne neetayipingira empapula zange era ze ba PA bange bamanyi okumbuuza kati minisita tukole ki bo bamanyidde baminisita buli kimu mutayipingire nze ntuula ne neetayipingira ebipapula byange mpola ndi maama kipapula naye ebipapula ebyo bwe mmala okubikola nze mmanyi bwe bakola bankable project era mbabuulira ab'ekibiina ekyo ngenda kutuula wansi nga Mukama ye mubeezi nja kudda akabbo kajjudde ngenda banoonyeza ssente mukole cheap credit Roni tasobola kubeera awo essaawa eno ng'anoonyamuwa ssente zaabwerere Roni Gold ni mugagga wabula anoonya cheap credit kibanka we yali muweeredde akawumbi ng'akaggyeyo ku 16% oba 20 gavumenti emuweere mu bibiina akaddizeyo ku 6% kyanoonya tanoonya zaabwerere sibwe kiri omuwanika kyanoonya maama kyanoonya abakulu wano kye banoonya abantu ebyo baagaza gavumenti mukole enguudo muteeke eddwaliro mu malwaliro ssente ezijja muzigabe mu kyenkanyi feyali si banjwemu si ba mikwano si bakoona baŋŋanda n'olwekyo nja balwanirira abakyala natandise dde okulambula emiruka n'ogwaffe ogw'ekimaanya nzija tugamba nti ife bannaye gyasula nga tannatulambula nze ndi mutuuze mu luka gw'ekimaanya nzija njagala mbeere mmemba mu buli kibiina ky'abakyala mu Masaka City njagala kibeere ku likodi nti eriyo woman MOP nga mmemba mu buli kibiina era emiruka nga 15 kati twamaliriza nammwe ab'omu kimaanya maama kansala kola omulimu mu bakyala bo nzije twetegeke ate mukimanyi bulungi nti ez'emmotoka zammwe zazze ate nze nkweka twagala twekulaakulanye okukaaba ne tukaaba buli kaseera ne tukaaba nedda nabagamba nze nja bakolera n'abasajja abaababulira abaabasulawo bakomewo nga baavula bajja kukomawo basaaga bajja kukomawo bakola ki n'olwekyo mube bagumu abakyala njagala okubeebaza maama Franka tiimu maama Moze mwampagira nnyo mu kalulu bannange mwekubire mu ngalo ez'amaanyi era neewuunyiza nze mbadde simanyi nti ekijja bw'emiteriyo batunda bikaawa wasiraba waala maama Franka naye kiki timulamu maama Franka sikutegedde
Simaisibayita abatunda ebikaawa baabagoba mu kijja bwenu. Kakati mubanguye. Gammaliriza. Abakyala jju gammaliriza. Nja kusaba Papito omulungi wange. Bambi ajja ababuuzeeko ku lwajjuuko. Malirize. Saba Papito ajje ayogereko. Papito ono ye yali chairman wa kakiiko akakalulu kange. Obwedda muwulira bali abaana abansabira obululu bawini bamuyita chairman. Ye yali chairman wa campaign zange. He's the winning chairman. Sebo Papito tukusaba obuuze weebale nnyo okujja ew'omulwanyi waffe Jjuuko. Banange Jjuuko wayimirira naffe mukwano mu mbeera yonna. Jjuuko weebale nnyo. Naalongo weebale nnyo. Papito tukusaba obuuze ku bantu bano then tumalirize. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abantu b'ekijjabo emitusanyusa okubalaba. Abakulembeze b'eddiini n'abakulembeze mwenna kyakitiibwa okuba nga tuli nammwe akawungeezi k'olwaleero. Era nga bwe baba nnyonnyodde ali munnabyabufuzi nze ndi musuubuzi naye akaseera k'ebyobufuzi we kaatuuka n'ensalawo nzije nkwatireko mukyala wange. Era mu lukiiko lwe twatuula ewaka awo nga tuteekerateekera akalulu ke. Lwali olukiiko lwa magye g'abantu 12. Twalinga kisaawe kya mupiira. Bwe twali tuteekateeka Jjuuko ono yaliwo. Naye weakness gye twasanga mu bantu be twali tukola nabo baalimu embira ze bayita ez'enkwe. Era olunaku luno olwaleero si kintu kitono okuyita Honorable Minister n'omukyaze ewuwo. Si kintu kyangu nnyo. Naye kigenda beera ku likodi nti Jjuuko zibiika Ssaalongo yakikola. Naye ezimu ku nsonga lwaki asobodde okukikola, musajja mwesimbu. Twalwana naye okuva lwe twatandika mu kamyufu mpaka kumaliriza. Ku magye gali ge mbagambye 12 sige gaba agatandika wabula agateekerateekera agaplaningira omubaka nti leero ogenda kubeera wano, leero obeere wali, tugenda kwetaaga ssente bweziti, tugenda kukozesa kino n'ekino n'ekino. Waliwo akabeera nga akakiiko akateekerateekera. Akakiiko ako tulabika kasigalako abantu 2. Ng'oggyeko Mamito ne Papito kasigalako abantu nga batya. Actually bali 3 kuba 2 we bali. Bali abantu ndowooza nga 3. Wawawe yogera ku lunaku olwatandikira ddala. Abaasookera ddala balinga 3 ate era nabo bonna we bali. Ekyo ekintu kizibu nnyo nti kikaluubirira abantu bangi oba bannabyabufuzi bangi. Kibawo obuzibu okuwangula. Naye twebaza Mukama nti abantu bano bayimirira wamu naffe. Ekirala kye njagala okwongerako nga pointi eyo ngivuddeko ekyokuba nti obukulembeze buva wa Katonda. Bameka abakanya n'ensonga eyo nti obukulembeze buva wa Katonda. Ku ekyo kyennyini nina ekibuuzo kye njagala okubuuzaayo. Ku mazima n'obulimba ki ekisinga okutambula? Abagamba nti obulimba tuwanike ku mikono, njagala kino ate amazima bagamba nti ge mazima.
ndabye babiri bokka. Ensonga bakingambye nti obukulembeze buva eri Katonda. Mu kusooka obuwanguzi bwaffe baali babubbi. Kati obwali bulimba bwe bwali busoose okukola ki? Okutambula. So nga amazima gajja galwawo naye alhamdulillah gamala ne gakola ki? Ne gatuuka. Tulina abantu ab'enjawulo abeefuula abalungi mu public. Ekimu ku kintu kye nsinga okwagala ku mukyala wange kiri kimu. Ky'omulaba kyali. Lwabadde nga musanyufu abeera musanyufu. Lwe bamunyiizizza kalakita gy'ofuna yeeyo. Si ye muntu eyeefuula omulungi nti abantu bagambe mutuukirivu mulungi nnyo. Ate ng'emabega eno abantu baabapulaningira birala. Nga yabatta waliwo saagala nnyo okgenda mu mbeera za kulwana bantu naye ninawo ali oba waali. Waliwo wano omukulembeze ow'NRM chairman w'NRM yatulwana mu kamyufu ne mukawamu n'atulwana naye nga eno abalaga nti abawagira naye ng'ate yabawa obutwa. Omwami oyo yeegatta n'abamu ku bakulembeze ab'omu kitundu kino. Waliwo ssentebe agambye nti abantu b'ekijja bwemi bajjumbira nnyo okusasula emisolo. Ne balaba service delivery tekola ki? Tetuuka mu bantu. Kati abantu bano abakulembeze baakola akabondo. Emisolo gyonna gye mukuŋŋaanya egiteekeddwa okudda gibayambeko ng'abatuuze baate be bagirya. Tegerekese bulungi. Kati okuggyako nga musazeewo mubalwanyise mubagobe mu bitundu byammwe baleme kuddamu kwase mulonde abantu be mumanyi nti bano abantu b'amazima. Juuko kyembagambye mu nga ntandika nti Juuko lwaki atuuzizza minisita olunaku luno olwaleero. Juuko mukulembeze mulungi. Saalongo Juuko mukulembeze wa mazima ate ayimirira ku mazima. Nsaba abantu b'e Masaka mugezeeko nnyo mugoba abakulembeze ababalaga nti bantu balungi naye ng'ate be babalyamu ate babazzaamu. Ssentebe oyo chairman w'NRM yali aliddeko ssente z'abassentebe banne ezisinga n'ez'emmwanyi obungi. Yali aliddeko ssente z'abassentebe banne nga za kunoonya kalulu ezisinga ez'emmwanyi ze babadde bakaayanira. Naye ng'ate yagenda ew'omukulembeze w'eggwanga n'azisaba nti z'abassentebe bagenda kunoonya kalulu. Ayina endala ze yalidde lwakuba yoyo gwe mwalonda mwayite mumumanyi. Kati bwaddamu okujja mu bitundu byammwe mubimugobe mumugambe genda ffe tetwakulonda watwepaatiikako. Takyali alhamdulillah. Kakati nga mmaliriza bambi mbadde njagala nnyo okusiima Ssaalongo. Njagala nnyo okusiima Ssaalongo Zibiika. Mu bantu bonna abangi yayimirirawo. Yali naffe tusuubiza okuba nti buli kaseera tujja bbanga naye. Bw'anaatwetaagira nga tujja kutambulira wamu naye. Yafuuka wa famire. Yafuuka wa kike waffe takonkona. Ankubira bukubizi Papito. Wooli nti wendi jangu kiki ekiganye atukikola ki atukimaliriza. Bebita ali waka. Papito Bebita ali waka ne jjajjato gyali abaagala nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Papito tweyanziza nnyo mukwano. Kakati Juuko waffe ono
omanyize okuva dda mu kalulu k'abavubuka jjuuko nga mpagira bwe bannwana mu kalulu k'abavubuka bannwana lwa Muzeeyi Ssempijja okumanya amagezi gali e Buganda wano nga matono ddala. Eri mu West waliwo omwana eyeesimbawo bamuyita Mwine Empaka nga taata we minisita wa agriculture Honorable Bamirama. Sijja kikyusa naye sooka owulirize. Okuwuliriza kwe kujja okuyigiriza. Mu Western Uganda Banyankole waliyo Minister of State wa agriculture Honorable Bamirama mukwano gwange nnyo. Omwana we yeesimbyewo ku Youth MP. Abantu bali ne bamwagenya ne bagatuwagire nnyo omwana ono kubanga tuba tukubye ebinyonyi bibiri n'ejjinja liki ajja kuyamba bavubuka banne ate naffe tumutumenga ewa taata. Kakati nange Namere ne neesimba mu Buganda nga Muzeeyi Ssempijja ate ye senior wa Honorable Bamirama yali full Minister of Agriculture. Omanyi okuba nti omwana wa minisita gwali musanga nalaba abasajja bakulu bwe bagwirana nga mwana wa minisita abeera atya mu parliament nga bajjula okwatika emitwe bajjula ng'okubeera omwana wa minisita gwe muki mu kalulu nze nali nsingamu qualification nga nze looya mmanyikiddwa ndi mawulire ndi voko nga mutufu bonteeka wali ne benneesimbyewo nabo era n'omuntu gwe bannwanisisa nti yaba ayingira palamenti yatuukayo teyayogerayo kigambo neki naye nga yakiikirira abavubuka mu buki Buganda. Jo juzi eriyo omwana maama we tuli naye mu cabinet minister kawala kalungi nnyo kasomera Cambridge mu bazungu kwogera bulungi kayina ID ennungi abantu b'engulu bagamba nti amaama ne bw'aba minisita kasita omwana muki mulungi mumuwe abaana bonna abavubuka bannene beekunga ne bamuwa era maama we minisita naye mu Buganda wonna abantu baali bagenda kweyamba naye ng'omusango guli gumu taata weeki efitina nsikire nzaale nyonke kiki kati nakati kyekibalumya emiki feekanseera agiyita fitina enzaale mwekakkanye ebbanga lyomala Papita alina bwe yagamba lulinga baakadangirira ku bw'empi bwe baali batubbye ne tudda mu kooti ne baddamu ne babala ne batulangirira ngaera waliwo abaleekaana. Papita nabaga nti ebbanga lye munaamala nga temukkiriza omukisa gwa Namere mugenda kukolera mu nsobi kuki nsobi. Akati n'olaba chairman we NRM bwakunama n'abeera mu kamera n'agamba oyo we NRM teyawangula Kalulu. Si yonna negamba nalina akatuli ku mutwe ne ba NRM ne ba chairman banne bali mu kuba masimu baka oba omusajja yagwedda lunga temukimanyi. Kate waki mwalabe chairman we Gomba chairman Witonzi bamuwadde obwa minisita si MP wayakola nnyo yawagira nnyo banne era nze bwe yeesimba mu yala ne mugamba nedda chairman Witonzi kana akafo ka yala tukawoono siteera kiriwo waguli ku level ya bwa minisita naye nga ne ba MP baali bamukkiririzaamu. Bachairman abalala bazimba zikkaliya bazimba bitundu. Chairman Kaweesi single-handedly yayamba bakandidate be ne bawangula abasajja ab'amaanyi. Olowooza Council Yusufu Nsibambi yali ajjika mu parliament. Oyo musajja ku bintu byakoledde abantu. Naye Chairman Kaweesi Mpigi ne balwana ne bakola ki. Bachairman bonna waabeera ne bakandidate abawangula asanyuka. Ono wammwe yenyini ye yalwana ba candidate ate Namere amuwangudde ate ne kumumuwangula era akyasera tukana abantu basezi mutasoma buluma bukulu kiki naye twetereze ekikulu kyakola ki olaba muwala wajjuko ng'afunye ekirungi olaba ajjuko ng'afunye ekirungi mwagalize Kambe Mukama Katonda alhamdulillah webale kumuwa naffe tusaasiye tukole ki tufune ensi bwetyo bwetambula nefitina teyina gyetwala bantu. Kakati Jjuuko wange ono mbazizaayo mu kaseera k'ebyobululu bw'abavubuka kubanga najjukira nti Jjuuko ye nvudde naye era bwe bannwanisa ne kaganda kati wali buzibu era nja muleeta
ajja kuyingira parliament oguddako mwatu nenjiyingira omusajja ono omulaguzi Juuko lwaki nkutte ebbande eno Juuko mu struggle zaffe ez'obululu nga ye neekojja muyingo ndooza bwekyali kati nga tumanyi okuwa abantu bonna amafuta gye tuvudde bano basabye kati netutuuka nga ssente zituweddeko nga tusigazaamu emitwalo nga 10 kati nga Juuko gwe tugamba kati Juuko tulinamu emitwalo 10 kati zitugabanye nga muga kati mpaako nekojja muyingo omuweeko ne papito zigwa abaazigabanya bambi nga Juuko gwe tukola ki ne muganga tukikola kuba be baffe be b'omunda tibali kyebalaba nti tuweddemu nga balibo bama bamaze bonna ogenda tukakakati jju ekiriwo emmotoka emwesise endala ekyalimu amafuta kati tulina emitwalo 7 gigabanye kati olwaliro njagala agabanye bukale kati Juuko tulina miliyoni nyasembera wano tulina miliyoni nyankyalinayo omukolo gumu gyendaga kati tugabanye baako ne Nalongo omuweeko ne jjajja omuweeko taata Juuko ne maama Juuko kati Nalongo ogenda muwame njogera Juuko yazifuga zonna ngenda zimu ate papito naye wamuwanga papito amuwaddeyo ekyabiri agenderawo wangi bamaada wangi basinga maada nalabulidde dda sente z'emmotoka zammwe zasendi eno naye tugenda kukomawo nga tuli mu nsonga zaffe zasinga maada bokka si weewaawo oli ye tumugyemu tuwa abantu 5 buli mwezi akakadde omu yaavudde ate Fiona n'ebibyo mbimanyi mbigoberera wangi bane nga tumaliza lindamu kakati chairman Juuko abakyala baagala kwebaza naye ajja bbawa akazindaalo nsaba mikwano mmalirize mwebale nnyo mwebalire ddala okumpuliriza jjajja Juuko forever and ever solida weebale nnyo weebalire ddala sigala ng'oli muntu mulungi oli muntu w'amaziba eri banno oli muntu mwenkanya Mukama Katonda byonna ajja bitukola weebale okola omukolo n'otukuŋŋaanya n'oneebazaako n'oleeta ekibiina ffenna n'otuyita weebale nnyo weebale ddala era mu butongole njagala nkwebaze chairman neyansabye weebale nnyo Ssaalongo nsiimye ddala Nalongo namwebaziza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaale ayi Mukama Katonda kuuma President Museveni weewaawo etano Papito nga sinava wa maama na taata nkusaba Papito munango gye tufune ku mukisa gw'okuwangaalira mu laavu